Tugenze ku Suula ey'okubiri egamba nti ebigambo Byeyerula. Kati nga bali mu kawooteri mwalimu abantu bamunaganwa. Kyokka nga abatonotono abo abaalimu okujjako mpozi abakozi baamu buli omu yali yeefunyiridde kugwa kuweereza lubuto. Wamma ggwe lubuto kyoto baalulaba alutyabira enku yakooba gw'omuntu atayosa kulya. Munda mwali mu buguma bulungi. Ziwambazza ne Magambo baalaba emmeeza kwe banaatuula. Ziwambazza n'aleka Magambo ng'atudde ku katebe, ye n'agenda ku mmeeza awatundirwa ebyokulya. Ziwambazza ye kawooteri kano yali akamanyi bulungi nti bw'oteefaako n'odda ku katebe okulinda abaweereza mbu bajje bakuweereze, oyinza okulindira essaawa ennamba nga tolabye muweereza akugamba nti wowwayi. Buli muguzi ye yeetuukiranga ku mmeeza n'alagira bamuwe ky'ayagala. Olwo nno omuweereza eyabeeranga awo ku mmeeza n'abimufunira, ono n'abyetwalira ate ku mmeeza w'anaalira. Kasitoma ke yayiiko waapi? Awo ku katebe ebbali kumpi n'omuweereza we waatuulanga obwaguuga bw'omukazi. Ono nno yakolanga gwa kukwata bukwasi nsimbi ezisasuddwa. Mbu nnakyalo ono ye yali muka nnyini kawooteri ako. Kati Ziwambazza bw'atuuka ku mmeeza awatundirwa ebyokulya n'alagiriza ebikopo bya kaawa 2 n'amandaazi 6. Okutemya n'okuzibula ng'omuweereza yamutereereza daggama za kaawa ow'amata 2 mu maaso ko n'amandaazi 6 ku ssowaani eya paasi. Sowaani buno bwa paasi oba bwalagawa? Omuweereza yamwenyaako katono n'amugamba nti byonna awamu siringi 5. Ziwambazza yajjayo akapapula ka siringi 10 n'asasula ew'omukyala oli omunene namunene oli. Ye n'amuddeza siringi 5 ezaali zisigaddewo. Yawenya ku Magambo agenda amukwatireko, naye teyeenyonyongoza wabula yamasuka bumasusi nga byenkasuka omwambe. N'agenda ne basembeza ebyokulya n'ebyokunywa byabwe. Kakawa kaali kawoomu nnyo nga kanoze bulungi amata ate nga kayokya bulungi. Ago amandaazi nago gaali mawoomu nnyo nga galimu n'eddekende ng'erya keeki. Magambo yeebaza Ziwambazza nti weebale nnyo munnange, ompadde amaanyi. Yali atandika okuwulira omuzinzi nga n'akabugumu katandise okumujjira. Ziwambazza n'addamu nga yeeyisaako nti si nnyo naawe, si nnyo. Waddawo akasiriikiriro nga bombi bali mu kumugunya mandaazi na kunywa kakaawa. Ziwambazza ye yasooka okwogera n'abuuza Magambo nti kiki ddala ekyavuddeko entabwe ekikutuusizza okuleka omulimu gwo? Magambo n'addamu mu ddoboozi eritaali ddungi nti nakugambye nti twayombye. Teyayongerako kigambo kirala. Ziwambazza yalaba Magambo akemekkereza mukemekkereze ng'alinga atayagala kumubuulira. Kwe kumugamba nti sikulinaako buvunaanyizibwa bwonna, bw'owulira nti toyagala kumbuulira sikuwaliriza, nze sikuwaliriza. Gwate munaye gwe nsanze mu kkubo. Naye omulenzi teyalina mpisa bannange. Magambo yategeera mangu akakuku akaali kazze ku mutima gwa munne eyali amuyambye ennyo bw'atyo. N'alaba nti okumunyiiza kuba kulinnya gye gava. Kyeyava agonza olulimi nti mu mazima njagala nnyo okukubuulira kuba oba oli awo oyinza n'okunnyamba oba okunsalira ku magezi. Ziwambazza yaddamu nti mbuulira kale. Ko Magambo nti kandukuviire ku ntono. Ndi nfuuzi. Kitange ne mmange banfaako awo nga kyenje nsuumukemu. Bakadde bange bwe baafa kojja n'antwala mbeere ewuwe. Mu maka ga kojja saafuniramu mirembe n'akatono newankubadde mu maka omwo mwalimu abaana ab'ekigero kyange, naye nga buli kalimu bakatumanze. Nze nakimanga amazzi ag'okufumba, ag'okunaaba, ag'okwoza, okutwala embuzi ku ttale, okwera ekisibo kyazo n'okwera oluggya nga byonna mirimu gyange. Leero buli kalimu n'amenya ki n'aleka ki. Abaana abawaka nga bo bali mu kukuba mbirigo n'ambeekuulo. Ne batuntuza nze n'enkirako omuddu. Bwe naweza emyaka 15 ne ŋŋamba lwaki sigenda mu kibuga n'empakasa. Amaanyi gange genyonoonera obwereere nga nkolerera ebitole by'emmere. Kyenava ngenda ku kibuga. Nagenda Kibombyambwa obudde bwali tebunnalaba ne neeseebulula mpolampola okuva mu nju ne nnyegera
neekubye ebbaasi ekeera ennyo nsaze tiketi y'e Kampala. Bwe natuuka e Kampala mu kibuga namalamu mbale ne banzigirira nti ku ssomero lya Kagirikacha tekuggwa mirimu. Ziwambazza kwe kumubuuza nti lye liriwo eryo. Ogamba Kyondo Kagirikacha College? Ko Magambo nti lyeryo lyennyini n'abuuliranga ggwe. Ziwambazza kwe kumuga nti aha, genda mu maaso. Magambo n'agamba nti eyo nno waliyo omusajja omusomesa eyampa omulimu gw'obwampisi. Naye omusajja wooli. Ko Ziwambazza nti kiki ky'otegeeza nti omusajja wooli? Magambo n'amuddamu nti okutuntuza n'effuga bbiri omusajja oli tobirabanga, abadde anfugira ddala nga muddu nga tanzikiriza kukyaza bannange oba nze okubakyalira oba okuseguka awaka olw'ensonga endala yonna okuggyako mpozi nga yantumye. Ziwambazza yabuuza nti nga lwaki ddala takukkiriza kwetaayaako? Ko Magambo nti mbwe ayinza okwetaaga okuntuma mbu nga siriiwo. Ziwambazza yanywa ku kakaawa ke n'addamu nti kati ekyo kyekyakulesezaawo omulimu n'osalawo n'okwamuka oyamuka ekibuga. Magambo yanyaanya omutwe mu ngeri ey'okugaana n'agamba nti ebyaguddewo ekiro bye bimpaliriza. Ziwambazza kwe kumubuuza nga bw'amwekaliriza mu mmunya nti biki ebyaguddewo? Magambo yaddamu nti bwe nali mpeebwa omulimu mukama wange yakkiriza okunsuza n'okundiisa era n'omusaala ne gongerekerwa okusinziira ku ntegeeragana eyo. Mu kusooka mukama wange yatuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwe newankubadde empisa gye yampisangamu yo yali mbi nnyo nga bwe nkubuulidde, naye emyezi gino ebiri egikomereddeyo mukama wange yatandika obutagula mmere bulungi. Mu wiiki nga tuyinza okumala ennaku 2 oba 3 nga sirina kenteeka mu masiga, nensiibiriranga obumpwakimpwaki nensula amaliba, kyokka nga ye mukama wange agenda mu birabo by'emmere n'alya n'omwenge n'anywa n'akomawo ng'abiiginye. Talina mwana, omukazi yamunobako. Mu nju tubadde tusulamu bw'ababiri. Ndabye omuze gukula nga n'okunyigibwa nnyo. Jjo kwe kwevaamu nenkaanyako. Ku by'emmere n'empisa gyampisaamu. Nalugulidde gye lutaggulwa. Yatulumuse n'ambogokera n'ayogera ebyawa n'ebyawa. Talina kyatanvumye n'okunnangira. Nalabya atulumuka atyo ng'ayagala okunkinako, anzikakkanyeeko, avuma bw'asojjogola bw'asinsimula, neŋŋamba nti nayogera birungi byereere ng'ali ku buko, nange ne neevaamu ne muvuma. Yamuvuma. Gwate gwe wamma ne tukyacwalikana nnyo ne tusasambuka ne ntuuka ne ku mpeera yange ey'emyezi 2 gye mubanja ne mugamba nti ginsasule nkuviire ne ku ssaawa ya leero nkuviire. Yanzizeemu nga bw'akinaguka nti kola kyokola sijja kuzikuwa. Okuwulira obuwulizi ku bigambo ebyo nawulidde nga njula okwabika obusungu. Kyenavudde muviira mu lusambagere mu kabutobuto awo n'agweri n'asambagala. Ziwambazza kwe kumubuuza nti kiki ekyaddiridde. Ko Magambo nga yenna bw'atokomeredde nti natidde nnyo, ne ndowooza nti bw'anaasituka awo ajja kunzita busi, kyenavudde malamu omusulo. Ziwambazza kwe kubuuza nti bwe wavudde awaka waddukidde wa? Ko Magambo nti nagenze ekiwalazima, sikyajjukira nalina kkubo lye nakutte, naye nagenze okudda oluvannyuma lw'essaawa nga 2 nabusanze bakuntumya esimbi awo mu luggya nga n'amataala g'omu nju gonna gaaka. Mba nkyeboolyaboolya, omusirikale wa polisi n'andaba n'aleekanira waggulu nti wuuyo. Teyaludda n'afubutuka jankwati. Nange nalabye biri bityo ne ŋŋamba nti kooti wano wafiira muloge, ne nfunyamu kakokola tondeka nnyuma. Era omusirikale teyalabye na kkubo lye nakutte ne mubulako. Nasuze. Magambo yasituka n'agenda okunona kaawa ku mmeeza gyatundirwa. Abaguzi baali beekuumiridde bangi ku mmeeza, ekyaviiramu Magambo okukandaalirira awo nga tannaweebwa bye yali ayagala. Ziwambazza yalaba eyanonye kaawa tadda, kwe kukwata mu nsawo ya kikabuuti kye yali ayambadde n'aggyamu amawulire ge yali aguze e Kampala ku makya ng'ajja agire ng'ayisayisaamu amaaso anti yakagagulira tannaba kufuna kadde kagatunulamu.
Yatunula ku muko ogusooka amaaso ge gaggukira ku mutwe ogwali gusoma nti omusajja yasangiddwa afudde. Naye kwe kusoma ebyali wansi w'omutwe ogwo nti omusajja ayitibwa Erisangalonsa ng'atemera mu gy'obukulu 55 ow'oku kyalo Kyondo yasangiddwa mu maka ge ng'afudde. Walayika waabaddewo okulwanagana wakati w'omutemu n'omugenzi okulabira ku bintu by'omu maka ebyasiŋŋaaniddwa bisaasaanye n'ebimu nga byasiddwa ebirala ng'ebibajje nga bimenyeddwa. Kirabika tewali bintu byabbiddwa. Abapoliisi bawenja buseenene omuvubuka Yona Magambo aweza egy'obukulu nga 17 abadde akolera omugenzi era nga basula bombi mu nju. Ziwambazza olwamala okusoma ebyo n'azingako amawulire n'agaza mu nsawo mwe yali agajje. Wayitawo akaseera mpawe kaaga ne Magambo n'ajja nga wambagatanye n'eggama za kaawa 2 n'essowaani y'amandaazi. Bwe yamala okubiwummuza ku mmeeza kwe kubuuza munne nti mu mawulire mulimu ebinyuma? Ziwambazza yaddamu nti temuli, kyokka ng'ebirowoozo bimuli wala. Yanguwa okunywa kaawa tugende, obudde buyise, anti n'olugero lugamba nti okuwummula si kutuuka. Tebaalwa ne bamaliriza okunywa kaawa ne bafuluma mu woteeri. Baayingira loole, Ziwambazza n'agidda ku steering era tebaalwa ne bejjawo. Enkuba yali mu kiseera kino ng'ekeeredde ddala nga tekyaliyo wadde bufuuyirira. Era bagenda okutuuka e Masaka nga yo n'ettaka litandise okukamuka. Enjuba yali eri waggulu nga n'akasana katandise okumunyeenyaamu. Mu kibuga ky'e Masaka tebaayimiriramu, baayita mu buyisi kuutwe ne boolekera mbalala olw'omukutu omungi ne munda mu mmotoka okubanga kati mwali mu buguma. Okossaako omulo bwe yali yasuzeeko olwakuba Masaka enkoona Magambo n'atandika okutema ebisiki. Ziwambazza alaba munne asumagira kwe kumugamba nti oba oyagala kwebaka oyinza okudda emabega mu loole sinziyivu nnyo n'owungulako otumu eriyo n'ebikutiya kw'oyinza okweganzika. Magambo yaddamu nti ndowooza kimba nkola kanjina neewejjeekerako eyo. Ziwambazza yayimiriza loole, Magambo n'awalampa emabega waayo. Olwawulira ng'alinnye n'asimbula. Bwe yasimbula yavuga kafuufu asobole okuyunga obudde bwe baali boonoonye nga banywa kaawa. Ku lugendo kwaliko emmotoka ntono n'alyoka avuga mmotoka emisinde nga talina kye yeraliikirira. Naye aba kyajja akuberya ntonde enkoona agenda okubbulula bw'ati akatunnumba. Gye yakuba amaaso nga ku kadenge eno omutima ne gumutyemuka bwettwa ngumukubira kumukumu. Yali alowooza nti be basirikale abanvunaana okuvuga ebidduka endiima engeri loole ye gye yali ewenyuka ennyo. Yalowooza nti kasookanga yeekuuma leero baali bamugombyemu obwala. Motoka yaabwe baali bagisimbye ebbali w'oluguudo ng'abasirikale ba polisi 2 bagyeesulubabbye baliko mu maaso waayo katono. Ziwambazza ali atuuka bw'ati awali mmotoka y'akaddenga omusirikale omu kwe kumuyimiriza.